because you hold a position in Gwanga, you know. I don't know if it is why to check but because olwaliro eruli ku internet ekintu kya PCM tetwakitegeera. Ekintu kya PCM ne MD kyetaganga wasoma kati sirowooza nti muganda wange oba tewasoma onaategeera kyentegeeza kubanga era ebya Bebecool biba bizibu byakutegeera mbanjagala nembitegeera anti bwobanga tolina bwongo obubakusobozesa kugenda mu ssomero toyinza kutegeera njawulo kapasiti y'obwongo ky'omuntu gye yeetaaga okusoma senior 6 ne kapasiti ya bwongo ky'omuntu gye yeetaaga okukolayo mu diploma mu university kati muntegeera eyo abazze bapalapalanya tebasabitegeera naye nze kyensobola bagamba nti fe abazadde tuba tukimanyi nti omwana bwajja ngenda kukola MDD Makerere mugamba ezo sente genda ozikolemu akatale kaki ebyennyanja okusinga naye omwana wa PCM ne bwajja emirundi 5 ng'agamba nti ddamu nzimuwa nakolaki naddamu kyokola nti omukulembeze w'eggwanga mu COVID yabagambanga nti aba sciences tebagenda kuyimirira aba arts mukole eki muyimirire kyokola banga omusawo ku ssaawa eno ye yayongezebwa buli musomesa asomesa sciences PCM PCB ne babongezaki babongezaki omusaala owa history n'akola atya nasigala ku Napoleon so saagala kulumba basomesa saagala kulumba system naye abalina ku magezi abasomye mwakitegeera nti era munnanga abantu abayendinga apo awo koosi oba okola koosi kyokusobola okugenda ku A-level senior 4 ne 5 oba basoma kyokusobola okukola MDD diploma waggulu awo osoma Luganda Isiramu omanyiza ebibuuzo byange byangu naye nga mu ntegeera yange n'abareactins abasinga 9 ku 10 tebatuuka mu senior 4 kati bw'okayanira otya ebukuli waggulu abamu tebakusoma era nabalabye eti Bebecool tategeera kati ojjukira nakola ku interview edda ne mbagamba nti obwongo buno mu bwegenderezo bw'abavuga bwetaaga okumacuwalinga to learn how to digest things olina agamba comparing atya PCM ya senior 6 ku diploma MDD nange nindikanga neŋŋamba bannange taba omutuufu ningenda okulaba emabega obwongo bwe nga butono nnyo okusobola okutegeera nti nabuuse ne senior 6 koosi gye yakola okusobola okwapulayingira ki MDD Juliana taliimu kati awaadi ngenda giwaana awafazali sigikola kubanga sisobola kubeera logical artist nenvaayo nenzimba ennyumba nenvaayo nengula amataka nzimba ennyumba omwana naava eri nayimba omwana yavudde kyayiwa enjayi nenkwata ekyapa ky'ettaka nenkimuwa ekyo sijja kikola kubanga direction ya music ne information erimu ate etwala abaana bange mu njayi abange mu nyumba kati balaba daddi bw'aba asobola okwawaadinga omwana eyayimba enjayi then tugendera ki ku ssomero omuntu ali akakola mu public omuntu agayo akakola daddi apromotinze ekyo then nkima ki oyo tagifuna sisobola giteekayo so era njagala kuzzaamu abayimbi amaanyi aba vocals ne radio stations ba PD mwenna kati I'm calling upon the industry of media TV stations banange mukomewo mukube music schedulers mukomewo mukube ku music w'abantu ali sensible or else temwebuuza lwaki ba fans they are going to pull out of the concerts and the example has been there for the last 1 year abayimbi abali specific bokka be bafunye abantu nga bwolaba baswang zaabo olaba music waabwe akyali ku mulamwa nga bwolaba nti Kamiri yakoze ekivulu music ali ku mulamwa nga bwolaba eddykenzo nti music akyali kuki mulamwa so kakati batya okwogera ebintu mubatya okubavuma. Kanko direct question Mr. Bobiwine yavayo n'agamba nti no big 3 talk this chief talk tuba tunafuya abalala era direction egyo kitwalamu don't you think yenga yapondoka musically anti kyekyo kyennyini kyenjogerako nti omuntu waba apondose anoonya byeyeekwasaako
era big three era ebyo tebikyaliwo waliwo ayo asobola finances zetulina okusobola okupiitinga ennamba ezo ez'abayimbi abali ku top olina okukombayininga ebintu bingi ekisooka music bw'ova ku music odde ku family bw'ova ku family odde ku ssente bw'ova ku ssente odde ku property bw'ova odde ku social capital baani b'omanyi kiki ky'osobola okukola naye omuyimbi watudde tasobola nakwejja mu kkomera oba mu poliisi akubira abantu 5 okumukolera bondi kakati oyo yajjawo tokufiri naye kamiri yagamba tuddemu tukole anti kyakugamba akugamba nti bwe muba mukyagizala katuddemu ate tutandike nammwe twebale ate kamiliyoni kamutaseemu kaawo oba kamuwabulemu ekyo kibeera unfair kuba toyinza kuddira jjinja lya kiro 10 n'oliteeka ku minzaani n'ejjinja ly'ekiro emu kuba kati ffe we tutandika leesi naaku ffe tulina sente zikola vidiyo ffe tulina zi studio ffe bananyini marediyo ffe bananyini badijje nze nkuba engalo bwe nti mulundi gumu nenkwata mu bank account yange ne batuula kakati omuyimbi omutaana akikola ati so bwogamba nti tutandike nabo tekiba fair so tugyewo comedy let us go back and tugirize abayimbi baffe abato you have to respect your elders and the respect tetuli mu kugisaba bw'oba ddala onneewulira lwaki bwe bivulu babalanga nga tetuliko abantu bagamba naye muyimbi kyomunene nga tebuli muyimbi munene yemu obuvulu bwe mukola kati nga bwe mutunudde mumpeeyo ebivulu ebijjudde okugjako ekyomunene kamiri yekanduza yeyajjuza Uncle Bebe so bwenzira yemabe wanje neshiba yajjuza Serena anti entegeera yambwe yeeyo shiba bwaba yajjuza Serena kugwe entegeera yeeyo eraze mistakes zeezo because for abantu abakulu fovaayo n'omugamba nti nedda bwe nakolanga ku Serena nakolanga kifaananyi naye saafunanga ki sente so common sense yo ng'omuntu olina okumanya era ngenda bawoningamu nekino nkibabalire nkoze mu concerts z'ebweru nga bolaba Kyaddondo nkoze concerts eza Serena nenvayo nenkola na concerts z'Kololo find out what is the main reason why you're in the music industry. Is it to smile? Is it for a picture that has many people? Or is it for financial reasoning? Nti nze obulamu bwange ngenda bumala nga nkola music nga gawale nzimbe ennyumba nkole family nkole business oba bw'onoonya kifaananyi kiriko bantu so nsobola okugamba nti nkubalira nti abantu 1000 erugogo ku mitwalo 2 ze sente mmeka 2 naye ng'erugogo wapangisizzayo miliyoni ameka 4 miliyoni 3.5 kwana akati omuntu ebyuma bya miliyoni 5 n'okwambuka venue ya miliyoni 3 ezo 8 okulanga kuba mu miliyoni 5 ezo 13 tonna bagenda walala wonna sagala kugera amanya g'abayimbi naye muwulidde enjawukana buli muyimbi agenda erugogo ayawukana ne promota bawukanira ki sente tezivaayo naye ng'omuyimbi afunye ekifaananyi alimba mu Lwakabi tikets ez'obwerere muzirayo tebazigaba basobole okufuna ekifaananyi ekyaki we promota atuuka time n'alabanga ekivulu kye bwe kitakola sente afuzali kirabike nga kyakoze eki kyakyuke while natuula ku TV ku NBS nabine basendi nebagamba sendi bwenkwata tables 10 buli table bakunyako yamulungi nnyo omuyimbi omuto asaasula ozimba ekintu nga kino because natambulira nakukunda kuba bantu and the feedback was very positive despite yonna criticism ejja mu public towards one of the things njagala okuwabula era yesterday nabadde discussingako n'abantu abamu abali kunsi abayimbi abato bayinza okulema okukola ebintu olwansonga emitwe minene batandikidde mu giya yakuyisaamu abayimbi abakulu amaaso n'otunuulira omuntu nga ddala yakajja mu industry naye ng'envuma gyavuma abayimbi basanzeewo ye alaba wakabi tamanyi nakumanya experience y'okufuna kahiti kamu 2 3
tugirabyeko abantu bazze bagenzi ne batusangawo ne batulekawo. So ndowooza attitude yaabwe erina okukyukirawo because bino ebibya music bya kaseera time etuuka noba nga music takyakuyamba kakati wabanga time ejatuuka nga music takyakuyamba olina okuba nga wakola emikwano egyakuyamba okutegeera how you can survive, how you can build other people ne batakukyawa kubanga kati owulira entalo ezimu okubeerawo mu bayimbi ng'etagaba ssente tekyalowooza yeyekka ate naye bw'atandika abeera n'ebizibu bye. So mu ngeri eyo singa abavubuka abo tebatuyisa mu maaso ajja n'akubuuza owaye gwegere basonga okuzimba otya gwejjona okuzimba otya gundi okuzimba otya otandisa otya. So n'olyoka omubuulira nti bw'oba tomuwadde ku ssente zo muleete disikasinge ye kikyakulabamu nga kiri mu talenti ye nemutandikira. Naye kati ffe kye tukola kati nze bwe mbulaba bonna obubimbimbyo siba bufuma abayimbi abanene mukobera eri kati ntandise okuyingiramu omutima obutayagala oguyinza okusitopinga mu maaso okuyamba abayimbi abo abamu kubanga bwe tubadde nga tukutuka n'ensi eno tukutusa nayo nga tugikutukira bo basobole okujja okukola okufunamu. Naye ate bw'otandika okufunamu n'ojja ng'ojola ng'ovuma omanyiira okisooka gw'ovuma tomwenkana tojja mwenkana mumanyiira tosobola mutuukako bwe nkuba engalo weekanga n'ogwa ku ttaka bwe ntuuka w'oli bakuzza emabega naye nga ojja ovuma kati tegeeza bwe tokyasobola kuyambibwa teweetaaga ki buyambi. Naye wayitawo emyaka 5 tubanoonyeza mu kibuga nga tetukola tetubalaba nobanoonya ku TV nga tukola tubalaba ate n'omutima ne gukuluma nogakale singa nayamba. So eyo warning enkulu nnyo ate nti bagambanga Bebecool era namwe abayimbi abakuzeeko abanene mulekeraawo okubowinga down ebyo byemwesiriwaza mbwera abaana abato bakabi omanye ekizibu kye tulina page era bulijjo neetegese nkyogereko omuyimbi omukulu nga ffe bwe tuli